nalukola kyonna kye yabalinde nange simanyi naye kambasabire akituukiriza. Nze nzijukira ebiseera ebyo nalukola yatimba ebipande mu 2024 yatimba ebipande. Twali tuyite nga tutambula taata Shifula n'agamba yiyi ate ebipande akalukazemu okulondebwa ne tumugamba nti akalute kannaba kulondebwa. Amazima gali nti kwekyo kyeyalaba ne pressure zaamukula naye ng'oggyeko lwa pressure ezo okumukuba nalukola yennyini yatimba ebipande nga taata Shifula akyali mu ICU. Ekintu ekiraga oba omutima omubi ekitali omuntu atalina mutima ndowooza gwa kulumirirwa munnoowe kubanga ye alina kyayagala ng'omuntu. Nze mu mazima gali nti mwandisappoint nze at least kyemwakoze si kye nabadde nsuubira naye ensi apondoose ayagala kukomawo mu kibiina kya National Unity Platform oluvannyuma lw'okumuwangula akalulu. Mukyala wa Sseggirinya Namwandu avuddeyo n'alombojja ennaku on top of that n'obutaagaliza obunnanfuusi obw'abantu b'e Kawempe oluvannyuma lwa kumma luswa obululu ye gwe yali asuubira buli kimu okubeera nga abantu gwe bakikwasa. However, n'ayogera omugambo ogutokomoka eri kanso Nalukoola mbu y'omu ku baaviirako ne Sseggirinya okubeera ng'afa. Byonna ngenda beera nga mbikuzanira kyokka ate Big Eye naye oluvannyuma lw'okuvayo mu kkomera kijjukire baamukwata ku lunaku lwe baali balonda akalulu k'e Kawempe. So oluvannyuma lw'okuvayo mu kkomera naye alinako byayogedde. Khalifa Aganaga okuyolesa kisajja kikulu oba engeri ya kisajja kikulu naye avuddeyo n'akongratulatinga omukulu Elias Nalukoola oluvannyuma lw'okuwangula akalulu nakkiriza nti ddala kituufu omukulu ono yamusinze. Nkwaniriza nnyo wano ku SMX Media nange mu SMX wano tuba ne updates buli lunaku buli kiseera. Story wejjira bwe tugikolera esinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziweeka data waleme kubeera ng'agenda mu njika. Nkusaba subscribing ongende ku notification bell eyo tojja kubeera ng'omissing updates naddala nga zino. Still wano ku SMX Media tusobola bulungi nnyo okulangira business yo tukulako obukubizi ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Katutandikire nsuubira wa mukyala actually ngenda sooka nkuzanyire obutambi bwa Luswa Alex nga alинako byayogera naye musajja wattu yamaze nakkiriza mu butuufu nti abasajja abo bampangudde akalulu. Teyagasseemu bya kkooti, teyagambye mbu baamubbye, talina kye yayogedde. However, ng'enjogera gy'ayogera alinga agamba owaaye bwe nkomawo mu National Unity Platform kijjukire bamalamu makaadi okuva mu kibiina kino ekya National Unity Platform n'asalawo ye ajjenga independent. Wojjanga independent kitegeeza ebyekibiina tobigenderako oli kyetwala ate bo tebalina lukisa kugaana muntu yenna yenna kukola kyabeera ayagadde. So noono Luswa bw'ati bwe yasalawo okubeera ng'akola then oluvannyuma lw'okumummegga akalulu mukyala wa Sseggirinya avuddeyo n'abeerako byayogera mbambi Khalifa Aganaga naye alinako byayogedde. Khalifa Aganaga abantu bamusiimye nnyo olw'ensonga y'omu ku baasookedde ddala okuvaayo okukkiriza nti bamuwangudde. N'agamba Elias Nalukoola Luyimbaazi singa akolera abantu b'e Kawempe ebyo bye bamusuubiramu okubeera ng'akola ye tamulinaako buzibu. Kwegamba ye yakkiriza kya bugazi nti kituufu akalulu baakapangudde. Byonna byonna kambikuteereko osobola okubeera ng'obyerabirako n'emboozi y'ekkomera omukulu Big Eye gyali mu kubeera ng'alojja. Yasuzeeyo ebiro bibiri yasulayo ekiro ekyakeesa eggulo ne bamutwala mu kkooti n'emuta. Atubuulidde byonna byonna nga bwe byagenze mu maaso. Byonna kambikwe wano ku SMX Media. Amaanyi g'abantu gaayogedde Elias Luyimbaazi Nalukoola ye MP wa Kawempe North era muyozaayoza okutuuka ku buwanguzi obwo mu ngeri y'emu n'enjozaayoza ekibiina kyange ekya National Unity Platform okutuuka ku buwanguzi buno oba nange kenyini okujja obwannamunyigira nali maakinze ekibiina kya National Resistance Movement ekya NRM obuteddiza Kawempe era essanyu mpulira lyamwanguka okulaba nti ekibiina kyange ekya National Unity Platform kyasobodde okuwangula ekifo kino ekya Kawempe North. Taatanaako ey'abantu yabadde lo era ekyagireese okubeera lo y'ensonga y'ebyokwerinda ne kusookera ddala kindeese maanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu gaayogedde. Bw'osuubira amaanyi g'abantu okwogera ate ne batakkirira mu bubokisi kulonda Luswa Muhammad. Oliswa kawedde kano kawedde mudda akalulu k'e Kawempe kawedde.
era abannakawempe njagala okubeebaza naye bannaye okolanga ebintu ebirungi n'osasulwa abantu b'ekawempe mwebale kusasula Honorable Seggirinya Muhammad agamu ku maloboozi agavuddeyo ng'olabira ddala Honorable Seggirinya Muhammad baagala okusigala nga bamuhonalinga tuyimiridde nnyo ku legacy legacy bannakawempe mwebale era mbakakasa nti sijja kubalyamu lukwe sijja kubatiiririra buli kimu tujja kuweerezanga ffenna kyekiseera bannakawempe ebibalo bya ubosi mwabiraba abavubuka ffemanyi era abavubuka njagala okubeebaza timuteekinze part of this decision abavubuka iyo nayo nobwedda gyempita wonna nga Luswa Luwemba balera mulere nga bandera nga baŋŋamba nti gwe agwana ekifo kino gwe generation leader waffe mu Kawempe North kubanga muganda waffe gwe baagiwa ali mu myaka 5+. Yes, mbalamusizaako mwenna bannayuganda gye muli abali wano n'abali weeru w'eggwanga. Amanya gange nze Ibrahim Manja Big Eye. Ndi wano bannange okusookera ddala sooka okuyozaayoza munnaffe Elias Lwimbazi Nalukoola olw'obuwanguzi obwo bwe twatuuseeko obw'akalulu k'e Kawempe North n'enjozaayoza ekibiina kyange ekya National Unity Platform NUP ti obuwanguzi twabufunye alhamdulillah. Nge mukimanyi nti mbadde nakwatibwa wamu n'abalala ku lunaku olwo olw'akalulu. Njagala ntwala omukisa guno okubategeeza nti nyimbuddwa wamu n'abantu abalala 3 wadde nga tuli bangi bannaffe abalala bagongeddeyo e Luzira naye nga nze nyembuddwa n'abalala 3 banyuma lw'okutegeeza omulamuzi nti tulina obuvune nga twetagisa okugenda okwekebejjebwa n'atuwa omukisa ogwo. Njagala tuwa omukisa guno okubaza pulezidenti wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Taata weebali katulekerera katusuulirira weebali nnyo weebalire ddala wamu ne ssaabawandiisi waffe owa National Unity Platform David Lewisi Rubongoya naye weebali nnyo weebalire ddala. Njagala okwebaza abalwe baffe bonna aba NUP mikwano gyaffe mwenna bane mwebale okutubeererawo bannayuganda mwenna mwebale okuteekawo embeera pressure eyo obutazikiza bannange kituyambye nnyo mu mbeera eno okuba nti tufunyemu akalembereza ate mpaka lwe tunaddayo mu kooti naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Era ningenda maaso n'okwebaza aba Team Big Eye the Great, Big Eye Die Hards banaye mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Abamu bamenya amannya ng'emumanyi olw'embeera y'ebyokwerinda eby'eggwanga mwana mmwe mumanyi embeera gye tutambuliramu ennaku zino ne mwebale nnyo mikwano gyange egy'enjawulo abavuddeyo okumbeerawo mu mbeera eno buli omu kyakoze mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo ndi musiimu nnyo naye mbasaba n'olunaku lwa Mande bannaffe abalala babakomyawo mu kkooti ate tugende tubabeererewo mu kkooti ey'ekanyanya. Naye kyassanyu nti akalulu twakawangudde alhamdulillah. Mukama Katonda abampeere